olunaku olwaleero njagala okwebaza Katonda. Okay, butereevu kwaniriza nate ku Focus TV walina okubeera ng'ogoberera nze Ade Wilberforce Kimuyanja. Amawulire ge tulinawo leero amapya oba agokya gega Salongo Ronald Balimwezo Nsubuga oyo nno abadde oba akyali omubaka wa Nakawa East. Olunaku lwaleero awangudde Salongo munne Elias Lukwago ku kyobwa Lord Mayor owa Kampala. Kiyinza okukitegeeza kisaawa zino mu kaseera nga NUP ebadde bagamba nti ebadde ekubwa ekikono. Kiyinza kuba kitegeeza ki ku ssaawa zino? Maanyi ge gali ki? Maanyi ge gali ludda wa? Munnakampala asuubire ki ku ebyo omukulu Lord Mayor Balimwezo Nsubuga kyagenda okuba nkola? Tujjukire mu kunoonya akalulu yonna bazinga bakugamba nti Kampala yeetaaga inginiya. Balozezza ku balooya kiwedde, beetaaga ku inginiya balabe nnyini eki kyasobola okukola. Tujjukire ffenna nti Ronald Balimwezo Nsubuga yonna gy'avudde ng'asaavinga wabadde walungi ddala era badde akola ekisanja kikimu tadda. So tusuubira nti mu Kampala agenda kuseetingawo pace eyo ey'okubeera ng'omulabyabufuzi oba omukulembeze ofugako akaseera ako akatono n'olekulira n'oleka banno ne bagenda mu maaso ne batwala emmaaso oba oliawo obuweereza obw'enjawulo. So congratulations to NUP, congratulations to Engineer Ronald Balimwezo, congratulations to people of Kampala, congratulations ku bantu bonna. Ne leero waliwo ka video ke nakoze leka tukatunulemu tulabe amaanyi ge gali ludda wa aga Balimwezo Nsubuga. Tuva ku Focus. Ekyennyamizo ekyennaku ku sayidi eyo Elias Lukwago nti mu kaseera kano ke tulimu banne be yajja nabo mu kuvuganya ebifo eby'enjawulo bagenda babeere Salweyo. Bannayuganda bagamba omuntu asuse emyaka 15 aveeyo abala bajje. Elias Lukwago aluddewoko era bw'otunula Basemujju Nganda beringa byajja nabo Muwanga Kivumbi ba Paulson Lutamaguzi bani Betty Namboze yowedde omukisa yakomyewo ne bw'otunulira akakirinki ako Basewu Ngonzaga abantu bagenda babakola ki babasenda babajjawo. So kitegeeza nti Elias Lukwago kiyinza omukuba mu ngeri emu oba endala strength oba amaanyi ga Balimwezo galiwa. Ronald Nsubuga Balimwezo 1 consistency abadde kyabadde yonna ng'ajja yeesimbawo ekisanja kimu ne bamuwa n'asaavinga n'agenda. Secondly, service delivery. Tukize tugaane okuva eri gye yava kuwa meeya ku bwa MP bwaliko kati bagenda omaliriza obwa Kawempe East, obwa Nakawa East azza saavinga era abantu babirivinga nti service delivery mulungi kuba naye ajja akyogera agamba nti Kampala agisobola okusinziira ku profession ye okusinziira ku bumanyi bwe n'obukugu bwe. So kimuwa enkizo nti abadde nga ajja akikola all the way back history asobola omweyimirira. Thirdly, ali mu party e Kampala wano erina okuba nga erinako obuwagizi. Tukize tugaane nti newankubadde ababiri tewabeereddwa kadi mu Kampala wano nga tugeze nga Esigiru Bongoya teyaweereddwa kifo ekyo n'ebyabaddewo ensi yonna esobola okubitegeera, naye Balimwezo Nsubuga okugira mu NUP kimuwa enkizo nsonga abantu basobola okubeera bayinza okuprotestinga ne bagamba kati katumuweese kibuli ekijja kijje ne bakamuwanga kangi. So nayo advantage. Then ekirala Balimwezo Nsubuga amaanyi ge gali kubeera nti ali committed ku services zakola mu kaseera bwe kati bwe babeereddewo omuyaga gwa kasasiro okutta abantu ekiteezi. Kampala n'emala ebbanga nga terina weetwala kasasiro. Balimwezo Nsubuga y'omu ku abatono abavaayo ne bawa ebimotoka bya kasasiro mu ngeri yonna gy'oyinza okiyitako mbagamba motoka naye y'omu ku abavaayo nga tanaba nakufuna kifo ekyo kya Kampala n'abawa emmotoka ezijoola kasasiro mu bitundu wonna. Kitegeeza kimuwa enkizo ogamba nti abantu beetaaga service oleka ono n'ogenda kwani. So ekyo nakyo kisobola okuwa Balimwezo Nsubuga sawa zino mu kaseera ke tulimu awokusalawo ani yaani. Katulindirire olunaku lujja kuba lwa leero tugenda kutuuka mu lunaku lw'enkya ate singa tutegedde amaanyi
tutegedde omuwanguzi, tutegedde ani atwala Kampala 2025, so 2026 2031. Thank you so much for kubanga olaba, kubanga ogoberera, kubanga otuteekako ku simu yo, ku TV yo, wona woli nolaba Focus TV. Thank you so much for kubanga okikola byebyo no ebaddewo bitusobola compilinga mu story yaffe yabali mwezo Nsubuga. Tusigaye leero mu video zaffe zijja maaso awo kusigala Focus TV, tuva Focus TV, TikTok, YouTube, Facebook ne Instagram Focus TV. And for now, bye bye. Onako lwa leero njagala okwebaza Katonda nti mbakusuula akalulu kange, mbakasuulayo era nze ne mukyala wange agenda okubeera mayoress w'ekibuga. Nebaza Katonda nti bannakampala bagenda kufuna Lord Mayor ow'ebikolwa, Lord Mayor atasusola, Lord Mayor omukozi, Lord Mayor asaanidde kubeera mu kibuga. Lord Mayor ayina obusobozi bwonna obwogerwako obwetagisibwa bannakampala, era akalumba kasuulayo olunaku olwaleero. Abalonzi batono nnyo tekikose buwanguzi bwo. Kikosa nti abalonzi batono naye tekijja kukosa kubanga abo batono era bagenda kulonda nsi. Era njagala okutegeeza bannakampala nti ekyo kivudde ku nsonga nti gavumenti etutte kulonda kwa local government ng'okukulu, kubanga kwandibadde kuli kulina bakwadde public holiday nga bwe kyali okusooka. So kya nnaku nnyo nti ekyo kikoleddwa bwe kityo. Tulabyeko akatiko k'ebyokulonda kaga nti okulonda kwa byuma mu districts ezimu ebyuma bikoze, naye no mu Kampala ebyuma tulabye tebikoze. Ekyo kya affectinga kityo obululu bwammwe era kikyo kirowoozaako. Kya nnaku nnyo nti gavumenti yasaasaanya ensimbi nnyingi nnyo mu kugula ebyuma, tekinologi gwe tulowooza nti oba oluusa n'atwanguyiriza n'ajjawo n'embeera y'okubbira akalulu. Ekyo tebasodde kikola, era ndabye wano ng'abantu balonda emirundi egiwera, kubanga n'abamu batambuza abalonzi ne balondera amannya amalala, naye ekyuma kyandibadde kisobola okugonjoola ensonga eyo. Era ntegedde nti n'abo baguze guns bajje wenondera batataganye. Guns ova mu Kampala wataliwo balondera kyannaku naye tujja bakwata. Obaddewo ballot staffing mu bitundu ebimu. Yes, ballot staffing siyo yokka, naye naddala mu bitundu nga Nagulu bapulitikinze ekyo netukitegeera. Era njagala okuwoninga abo nti bajja kukwatibwa, tugenda bateekayo. Waliwo abaguze bagunzi nga tebavudde na wano, si balonzi ba wano, bazze kutaataganya kulonda mu kitundu mwenkolaki mwembeera. Wakyaliwo issues ya DR forms muzikwasaganya mutyo kakasa nti kusubscribinga ku Focus TV bingi